الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde obulamu obulungi ate n'abeera nga atukuumidde ekyengera ky'obusiraamu nga tukyakirina. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atwongere obulamu obulungi, atwongere era atukuumire ekyengera kyaffe kye yatusiimira eky'obusiraamu, tutambule nakyo, tuwangaale nakyo, tukyagazise n'abalala bakyegombe nga batulabirako okutuusiza ddala ku kugera kwe Allahu tabaraka wa ta'ala. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, tusazeewo okubeera nga twejjukanyako butya bwe twandiyeyisizza eri abaana baffe, eri mikwano gyaffe, na buli eri omu gwe twagaliza obulungi, okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala tumusisinkana nga atusiimye ffenna biidhnihi tabaraka wa ta'ala. Tulina kwejjukanyako ku nsonga eyo. Obusiraamu bugisomesaako butya mu bufunze obw'ekika ekya waggulu insha Allah ta'ala, n'ekigero Allah kyanaaba atusobozesezza okwogera ku nsonga eyo. Watali kuyisa budde, Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza mu kitabo kye wano mu surati Taha, n'abeera nga atugamba atya: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Surati Taha aya ya 32 igamba nti a'udhu billahi minash shaitani rajim wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Sadaqallahu al-'azim. Allahu subhanahu wa ta'ala ategeeza mu tteeka eryo n'agamba nti wa'muru ahlaka bis-sala, buli muntu yenna wandibadde olagira abantu bo okubeera nti basaala, bayimirizaawo essala. Kitegeeza ki? Tubeere nga tusaala baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, amaka gaffe galeme kubeera nga gabulamu essala. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo essala. Limu ku tteeka eritukubiriza okubeera nga tusaala. Wa'muru ahlaka bis-sala, beera ng'olagira abantu bo yonna gy'oli, bowangaala nabo, abaana bo bolinako obuvunaanyizibwa, babeere nga bayimirizaawo essala. Wastabir 'alayha, era babeere nga bagyekuumirako, bagyekwatako, batukubiriza kwekwata ku ssala. Allah ayagala nnyo essala baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Tubeere nga tugiraamirigana, tubeere nga tugyekubiriza omu ku munne, tubeere nga tusaala, twerekereze ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadde k'esswala bwe kaba nga katuuse, tubeere nga tugisaala era tugyenywerezeeko. Atugamba nti la nas'aluka rizqan, ekyokugamba okubeera nti osaala tetukusaba bya bugagga byo, tetukusaba riziki, tetukusaba ki? Kubanga emigaso egiva mu swala gidda gye tuli mingi nnyo, amanyi bagenda wala mu migaso egiri mu swala, naye Allah agamba nti siina ke nkusaba okubeera nti nkuzigirire wali obulungi bwo n'okuwona kwo, siina kye nkusaba. Nahnu narzuquka, atukakasa ti Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga atugabirira, ye yatugabirira newankubadde atuzigiridde ate ffe wetunaasinga okubeera nga tufuniramu. Atugambye nti yabeera nga atugabirira. Wal 'aqibatu lit-taqwa, atugamba nti enkomerero ennungi eri gye binaggweera munnanga abaatya Allah subhanahu wa ta'ala be bagenda okufuna enkomerero ennungi. Makulu be bajja okwesiima nga tutuuse maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, beebo be bagambanga nti musaale ne basaala, be baawummuzanga emirimu gyabwe ng'esswala etuuse ne basooka bajjawo esswala ne bamala okugisaala
mwana ttu esswala Allah subhanahu wa ta'ala bw'agikugondeza mu kifuba kyo otandika okulaba nga bw'oba tonnasaala n'ebyokola tebitambula bulungi. Oyinza okuba nga obadde owaata mmere ne weesala akambe naye nga kiva ku ki? Esswala egaanye, tonnabeera ng'ojjawo esswala eri. Oyinza okuba obadde otambula ne oba obadde olya mmere otandika okulya ng'emmere tewooma nga bwe yandiwoomye. Lwaki? Esswala tonnagijjawo. Ekyo nno batonaaba kifuna abo abasaaze bokka, naye oyo yeerabira okusaala munnange yabigayaalirira takifiiringa oba takiwulira nti alina ebbanja lyatannatuusa wali atannasasula nga lya Allah subhanahu wa ta'ala lyamulaalikako okubeera nga ayimirizaawo essala. Etteeka eryo Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atulaze obukulu bwaki? Obukulu bw'essala n'obukulu bw'okulagirira bannaffe n'obbakubiriza n'abaana baffe okubeera nga bayimirizaawo essala. Barakallahu fiikum. Tuyinza okutunulako mu mbeera gye tulimu ey'okubeera nti twekubiriza buli muntu eri munne okubeera nga tuyimirizaawo essala, tukola emirimu emirungi, kubanga omuntu avunaanyizibwa nnyo ku bantu b'ennyumba y'okusooka, oluvannyuma n'avunaanyizibwa ne ku mikwano gye ne ku bamwetoolodde, kubeera nga abakubiriza obulungi okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala ng'akusiimye, kubanga buli omu kyayaayaanira. Mu mbeera efaanaganako bw'etyo baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala mu tteeka eddala erisangibwa mu suratu Tahrim aya nga ejja kuba ya 6, Allah ayogera ku nsonga y'emu n'abeera ng'agamba atya: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Allah subhanahu wa ta'ala mu tteeka eryo mu mbeera efaanaganako nga gye tulabye atulagira ebigambo bino. Agamba nti ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala akoowoola buli eyamukkiriza n'agamba atya: ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Buli eyatula ekigambo ekyo nakkiriza Allah yakoowoolwa mu mbeera eno oba mu tteeka lino balina obubaka bwe bamuwa. Tusuubira okubeera nti buli yakkiriza ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah abeera ng'ateekayo ebirowoozo okuwulira mukama we gwe yakkiriza agamba ki. N'amunnyonnyola ebigambo bino nti ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abamaze okufuuka abakkiriza. Qu anfusakum wa ahlikum naara, bakubiriza mutiise emyoyo gyammwe okusooka. Wa ahlikum naara, n'emyoyo egy'abantu bammwe bimuyinako obuvunaanyizibwa, bimuwangaala nabo, bimuwuusula nabo mu nnyumba y'emu, ab'eŋŋanda zammwe, mikwano gyammwe, baneiba bammwe. Qu anfusakum, mumusooke mwetiise. Wa ahlikum naara, n'abantu bammwe ababeetoolodde na bonna mubeere nga mubatiisa ki? Naaran, omuliro. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala buli omu nga bw'oguwulira munnange gutiisa. Ekyokulabirako, omuliro ogwa kuno ku dduniya munnange tetuyinza kubeera nga tugugumiikiriza. Lwaki? Osobola okukulambulako oba kukyalirako gye bookya ttanuulu ng'ogenze kufunamu kyakuyiga, n'olaba butya omuliro bwe gubumbujja mu ttanuulu munda omwo, nga bwe bakugamba nti yingiramu ofubutukire eri wakati mu kubeera nti guteta, wallahi oyinza okubeera nga tosobola ne bwe baba bakuwadde ki. Naye ate bategeeza nti guno ogw'oku nsi ate gwo tegulina kye guli, mutono nnyo.
bategeeza nti singa omwana Adamu aliteekebwa mu muliro guno singa abadde kisoboka ng'aggyibwa mu jahannam n'ateekebwako mu guno ogwo gwa ttanulu gwe tulabye agamba nti alhamdulillah wano kale kale. Kitegeeza ki? Bwe batugamba nti qu anfusakum musooke mwetiise mmwe kennyini wa ahlikum naara mutiise n'abantu bammwe abaana bammwe bakyala bammwe abaami bammwe mikwano gyammwe baneiba bammwe mubatiisa omuliro ebeera nsonga nkulu. Guno bwe guba gutulemye okubeera nga tugugumiikiriza ate watya Allahu subhanahu wa ta'ala kwe yabeera nga ateekateeka mu mbeera y'obukaawu efaanaganako bwetyo. Saba Allahu subhanahu wa ta'ala ffenna agututaase. Allahumma amin. Atuteeke ewali okusaasira kwe olunaku lwatagenda kugasa abaana kugasa bakadde baabwe yadde abakadde okugasa abaana. Saba Allah atuseeko okusaasira kwe olunaku olwo. Allahumma amin. Agambye nti mmaze okwetiisa omuliro mutiisa n'abantu bammwe omuliro n'agamba nti waquuduha nnaasu walhijaara enku z'omuliro ogwo ogwogerwako bajja kuba abantu n'amayinja. Subhanallah, abantu z'enku n'amayinja. Nsonga lwaki baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala tulina okubeera nga tutya omuliro nga bwe batugambye ate ne tutiisa n'abantu baffe omuliro. Tekijja kukunyumira bulungi kubanga gwe alhamdulillah oyingidde ejjana naye ate nga mukyala we ali mu muliro. Tekijja kusanyusa gwe omukyala ng'oyingidde ejjana omwami we ali mu muliro obanga abaana bammwe bali mu muliro mmwe omuliro muguwonye naye ate abaana baboolekeza mu muliro. Nabwe kityo tekijja kubeera nga kikusanyusa. Akadde okyakalina nze naawe okubeera nga tutiisa abaana baffe ne tutiisa bakyala baffe tutiisa abaami baffe ne bakadde baffe ne tubatiisa embeera egenda okujja kubanga mu butuufu bategeeza nti buli kye baatulagaanyisa kyonna kyakutuukirira. Nabwe kityo embeera ejja kubaawo ng'akadde tekakyaliwo kakomawo obeere ng'otereeza ebyakusobako. Nabwe kityo beera ng'ositukiramu osaale obeere nga weewala embeera eyo kubanga akadde k'okyalinawo keekano k'olina ku nsi. Bannaffe abagenze akadde kaaweddewo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa okwetereeza wamu n'abantu baffe. Agambye nti gwa kuyingirwamu abantu n'amayinja alaiha malaikatun. Allah subhanahu wa ta'ala atutendera omuliro gwayogerako n'agamba nti guliko abakuumi. Alaiha malaikatun, omuliro ogwo twagussaako abakuumi nga be bamalayika ba Allah subhanahu wa ta'ala. Nze naawe tetumanyi bwe bafaanana naye ku lunaku olwo tujja kubalaba n'embeera zaabwe tuzirabe nga bali mu bifaananyi Allah subhanahu wa ta'ala mwe yabatondera. Naye Allah abatutendera nti omuliro teguliiko bakuumi balala bonna mmwe bemumanyi wabula guliko abakuumi nga ba Allahu subhanahu wa ta'ala ng'ate bamalayika be ab'ebitiibwa. Naye bwe yali aboogerako agenda mu maaso n'agamba atya alaiha malaikatun, guliko bamalayika omuliro ogwo gwe babannyonnyola gwe mwandisaanye okutya n'abantu bammwe mubatiise. Gilaadhun, bamalayika abo ba busungu nnyo. Allah atutendera sifa ezikwatagana ku baki? Ku bamalayika bayogerako. Agambye nti gilaadhun, balina obusungu bw'amaanyi nnyo. Oyinza okuba tolabangako ku muntu alina busungu kwenkana bamalayika ba Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo ba busungu nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba abatenze obusungu ng'ate ye yabatonda n'atonda nange naawe, munnange kakasa obusungu bwabwe naawe tobulabangako. Gilaadhun, ba busungu. Shidaadun, ekitende ekirala balina amaanyi amayitirivu. Ebyafaayo by'abamalayika ebiyinza okulaga amaanyi gaabwe oyinza okuba wali obiwuliddeko. Ekyamazima ba busungu ate b'amaanyi. Nabwe kityo baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza ki? Tubeere nga twetereeza ng'obudde tebunnayita. Akyalinawo chance eyeetereeza ye gwe akyali omulamu. Munne yagenda si nsonga bagenze nga tebanneetereeza nga bangi, wallahi tekijja kubataasa olw'obungi bwabwe ebbanga lye banaamala nga bagenze tebeetereezezza.
chance ekyaliwo kutererera wano muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala mpuliriza. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okubeera nga tutereeza. Allahumma amin. Gilaadun, bamalayika abo ba busungu, shidaadun, bajjudde amaanyi agatamanyiddwa genkanawa, la ya'suuna Allaha ma amarahum. Kitende ekirala kye balina nti bo obutonde bwabwe tebajeemera yabatonda. Tebali nga ffe abantu, mu bantu bangi tujeemedde yatutonda, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusaasire. Naye ate nga bo bamalayika ekitendo kyabwe munnange, la ya'suuna Allaha ma amarahum, tebajeemera Allah ku kyonna kyaba balagidde, wa yaf'aluuna ma yu'maruun, bakola ekyo kyennyini ekibeera kibalagiddwa. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, malayika bwe banaamulagira akola ekyalina okukola tagenda kujeema. Ne bw'onaatunuza eriiso ery'ekisa, ne bw'onaayagala ogulirire, wallahi yawman, olunaku olutunnyonnyolwa, la yanfa'u maalun wala banuun illa man ata Allaha biqalbin salim. Munnange sente tezigenda kugasa, tojja kugulirira malayika. Ekisooka malayika talya, esente ogenda muwazaaki. Ate nga bwe tugenda teriyo agenda na sente bamala kutwaza, hatta n'ekinusu naye baba bakyerabidde mu ngalo zo, baba kizingidde mu ssanda zo, munnange kijjibwayo, tolina kyogenda genda nakyo. Malayika atagulirirwa, tomusuubirayo okujeemera Allah agondere ggwe olw'okuba omutunuulizza eriiso ery'ekisa ti ate ono bambi ono tumuddiremu ya Allah. Nedda, okusalawo kuba kuwedde, ng'ekiddirira bamalayika kubeera nga batuukiriza ekibalagiddwa kusinziira ku tteeka eryo. La ya'suuna Allaha ma amarahum wa yaf'aluuna ma yu'maruun, tebajeemera Allah ku kyonna kyaba balagidde, wa yaf'aluuna ma yu'maruun, bakola kibalagiddwa nga tebazze mabega. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atusaasire, tutuuke mu mbeera y'okubeera nti Allah asalawo ab'omujjana badde eno nga batuzzamu abo ab'omujjana. Allahumma amin. Mbeera efaanaganako bwetyo, aya eddirira eyo Allah subhanahu wa ta'ala atulabula n'agamba atya, ya ayyuha alladhina kafaru. Bwe banaajjukiza amateeka ago ne beesuulirayo ogwa naggamba, ne balowooza nti awo Allah oba oliawo yali asaagamu n'abaddu be abanaajeemera ebigambo ebibabuuliddwa. Allah subhanahu wa ta'ala boogerako bw'ati mu tteeka eryo kubaggulagaye nti abange mubalabule nammwe mwetiisa omuliro. Kati n'atugamba abanaaba bajeemye balina bino wammanga. Ya ayyuha alladhina kafaru, be bagambye ebikulembedde ne mubiwakanya, gano amawulire gammwe, ebimu ku bijja okutuukawo eri abawakanyiza amateeka ga Allah bye bino mu tteeka eriddirira eryo. Agambye nti ya ayyuha alladhina kafaru, abange mmwe abawakanyiza buli kye babagamba mu ddiini ya Allah nga muwakanya, buli kimu nga muwakanya, buli kimu nga mupalappalanya, buli kimu nga muteekawo embeera eraga nti nno ebyammwe ebiriko entegeera yammwe bye bituufu bye munaagoberera, mmwe mwogerwako mu aya eddakaawo. Agambye ya ayyuha alladhina kafaru, abange mmwe abavudde ku byange ne mudda ku byammwe, la ta'tadhiru al-yawm, akadde kajja kutuuka nga mwetondera Allah subhanahu wa ta'ala abagambe nti la ta'tadhiru al-yawm, leero teri kwetonda, teri kwenenya, akadde kayitawo. Innama tujizawna ma kuntum ta'maluun, olwaleero mugenda kusasulwa buli omu kye yakola kye yabeera nga akolerera ebbanga lye yamala ku nsi. Kitegeeza ki? Ti ebbanga lye tumaze ku nsi kuno buli omu obuwangazi bw'okyalina, saawa yakukola mirimu gya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukole egyaffe nga n'egya Allah tutambudde nagyo kyenkanya, kubanga akadde kajja kutuuka. Agambye nti innama tujizawna ma kuntum ta'maluun, olwaleero kusasulwa buli omu kye yakolerera. Si nsonga kyali kitono oba kinene, lunaku lwa kusasulwa. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti abange tonyoomanga omulimu gwonna. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba wala tahkiranna min al-ma'rufi shay'an, owange tonyoomanga omulimu omulungi gw'oba okoze ne bwe guba mutono gutya. Walau an tarika akhaaka biwajhin tariq,
ne bwe kuba kusisinkana muganda wo n'omuteerako kasimayiro ako Allah subhanahu wa ta'ala agenda kawa value yamanye empeera ze kazitowa abeere nga azissa ku minzaani yo obeere ng'olinnye eddaala. Nabwe kityo tetunyooma mirimu mirungi gye tuba tukoze kubanga batugambye innama tujizawuna ma kuntum ta'maluun. Buli omu kye yakolerera kyagenda okubeera ng'asasulwa, si nsonga kitono oba kinene. waman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Nteeka erimu yatugamba nti yenna alikola omulimu omulungi ne bwe guliba mutono gutya agenda kubeera ng'agulaba kasita guliba mulungi. waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Ne bw'oliba ng'okoze omulimu nga mubi naye nga tegwasanyusa Allah nagwajja kubeera nga agukulaga. Kitegeeza ki? Olunaku lw'okusasulwa ffe tukole ne bwe giba nga tulaba emirimu mitono naye banga ligumalanga mulungi, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga agutusasulamu ekisinga obulungi. Hadithi ze tugenda okulabako mu bufunze ku nsonga gye tuliko ey'okukubiriziganya okubeera nga tutereeza mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, ne tubeera nga twogera oba twagaliza oba tubuulirira bannaffe kubeera nti bakola emirimu emirungi egyo Allah subhanahu wa ta'ala gy'abeera nga asiima masha Allah ta'ala, n'okutiisa bannaffe omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mu hadithi zino wammanga insha Allah zitujja okubeera nga tutunulako ku nsonga eyo. Hadithi esooka gye tulonzeewo okubeera nga tutunulako agamba nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله عنهما mtabani wa Umar tegeeza n'agamba atya kusima kwa Allah kubeere ku bombiriri, agamba kullukum ra'in, buli mwanadamu mulunzi, buli mwanadamu mulunzi. Amakulu buli omu alina obuvunaanyizibwa oba omuvunaanyizibwako. Naam, nagamba nti wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, era buli omu agenda kubeera ng'abuuzibwa ku ekyo kye yalunda oba kye yakwasibwako obuvunaanyizibwa. Buli omu olina ky'ovunaanyizibwako, hatta ne bwe luba lugoye nga lulwo gw'oluvunaanyizibwako okulwoza, ebbanga ly'onaamala nga tolwozezza ne lubeera nga lufaananyizza bubi ekifaananyi ky'obusiraamu, ogenda kubeera ng'ovunaanyizibwa. Subhanallah, ensonga eyo egaziwa kugijje kuba ebisolo abalunda ebisolo. Ebiseera bingi abalunzi b'ebisolo balunda embuzi, naye olwawo okulaba omuntu atwalira embuzi ku ttale n'azitwalira amazzi. Kullukum ra'in, so nga ze zirina okunywa naye ab'ente alhamdulillah bafaayo, n'agitwalira oluusi abamu n'agitwalira amazzi budde nga butuuse, n'agisimbuliza budde nga butuuse. Abalunzi abasinga ab'embuzi tebazisimbuliza ate tebazitwalira amazzi. Kullukum ra'in, buli omu mulunzi mbeera efaanaganako bwetyo. Era wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, buli omu agenda kubuuzibwa ku kye yalunda. Abaffe walunda otya? Awo nno tuweebwa amagezi mu bye tuwangaala nabyo bye tulunda. Mwanadamu ky'otalinaako busobozi kubeera ng'okirabirira wandibadde okita oba okyejjako. Bwe bambuzi ng'ekulemye okulunda okugirabirira, gitunde oba girunze, anaabeera ng'agisobola. Awo nno tulinawo buli azaamaanya abantu abasinga obungi. Abamu balowooza nti ekyo kisolo ate kitegeera n'akiyisa bubi, wallahi ogenda kukibuuzibwako olunaku lw'enkomerero. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, mwenna muli balunzi, mwenna mulina obuvunaanyizibwa, buli omu agenda kubuuzibwa ku buvunaanyizibwa bwe. Naam, nagenda mu maaso ng'atugamba nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'abaako bye yatumenyera, n'agamba nti wal imaamu ra'in, omukulembeze mulunzi. Omukulembeze mu kiti kyonna kyakulembereramu, si nsonga baamulonda, si nsonga
wajja ku kitundu nga bamulonda dda si nsonga obukulembeze mu ngeri yonna Allah gy'aba bumuwaddemu. Batugambye nti wal imaamu ra'in, omukulembeze mulunzi. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, agenda kubuuzibwa ku abo be yakolamu obwa imaamu, agenda kubuuzibwa ku kulunda kwe eri abo bakulembera. Subhanallah, teri atali mukulembeze. Hadithi eno yamenyako obukulembeze obumu naye nga waggulu kyoba otwala nti n'obanga sekita mwoli tebagikonyeeko. Yagambye nti kullukum ra'in, buli awuliriza bino ng'obitegeera oli mulunzi ne bw'otaabe mu categories ezikoneddwako mu hadithi. Kati muzimu kuzikoneddwako mu hadithi agambye nti al imaamu ra'in, imaamu oba omukulembeze yenna ku mutendera gwonna mulunzi. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, agenda kubeera ng'abuuzibwa butya bwe yalunda abantu be yali akulembera. Warrajulun ra'in fi ahlihi, n'omusajja ewaka mulunzi eri abantu be. Walunze otya? Ogenda kubuuzibwa butya bw'olunze abantu be ewaka. Abaffe obagulidde ekyokulya, abaffe abaana basoma, abaffe abantu b'obambaza, abaffe abaana bo basomye ku ddiini yaabwe. Ebyo byonna bibuuzo oba oliawo ebigenda okubuuzibwa omuntu yenna akola ki? Nannyinimu okubeera nga bimwolekera abeere ng'abyanukula abyogerere mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oba oliawo kizingiramu n'abo abaana abatazaalibwa wakaawo oba nga maama aliwo si abazaala. Obwenkanya buyimiridde butya mu mbeera efaanaganako bwetyo, nga maama ali ewaka ayinawo bazaala ne baatazaala nga gwe omusajja gw'obazaala. Obwenkanya ebiseera ebisinga obungi alhamdulillah basinga mu butuukiriza, naye abamu munnange embeera egw'olubege mbeera efaanaganako bwetyo. N'agamba nti warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, omusajja mulunzi eri abantu be agenda kubuuzibwa ku ki? Ku kulunda kwe yaba yeeyisanga atya mu mbeera z'ewaka. Walmar'atu ra'iyatun, n'omukyala mulunzi bamukonyeeko fi baiti zawjiha, mu bigenda mu maaso ewaka w'omusajja oba wabba. Ewaka ew'omwami eyakuleeta ewakaawo mukuumagane. Naawe bakugambye oli mulunzi omukyala ku by'obugagga by'omusajja ebisangiddwa ewaka. Era wa mas'ulatu an ra'iyatiha, ogenda kubuuzibwa ng'omukyala weeyisa otya mu maali y'omusajja, wagikwata otya? Abaffemu ku maali y'omusajja be baana b'otazaala, obayisizza otya? Towanyisizza bugatto obubadde obwoli n'obuwa owuwo olw'okuba bupya, kaakati buno obw'omwana wo obukaddiye bw'owadde ate oli. Subhanallah, ebyo byonna Allah abiraba, tugenda kubeera nga tubibuuzibwako. Twegendereze baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Walkhadimu ra'in fi maali sayyidihi, batugambye nti n'omukozi naye mulunzi, abalibwanga mulunzi eri emaali y'abakama be. Biseera bingi tulabye bamaneja b'amafaamu mangi nga babeera nga bakola ki? Ebisolo by'abagagga biyita mu buyisi, eyo biyita mu buyisi ne bigeera nga bisomoka, biyitirawo mu mbeera ya ddiiru. Ebisolo by'abagagga, amatooka agava mu nsuku z'abagagga, amagi g'enkoko agava mu faamu z'abagagga. Bamaneja ebiseera bingi ebintu ebyo birina engeri gye bibulaabulamu etategeerekeka. Gagga bangi balina zifaamu zaabwe, n'osanga oli nga ku kibira eyo gye kisembera asazeyo emiti nga 100, naye ng'omugagga munnange tajja kufuna budde bugenda kulambula maali ye. So tubeere nga twegendereza embeera ezifaanaganako bwe zityo, tuleme kubeera nga tugwa mu bizibu, kubanga ffenna tuli balunzi, buli omu mu kiti kye. Kati wano ne batugamba nti fakullukum ra'i, ffenna tuli balunzi. Si nsonga bakwogeddeko oba nedda. N'agamba nti wa mas'ulun an ra'iyatihi,
buli omu gwe boogeddeko ne gwe batayogeddeeko mu buvunaanyizibwa obwakukwasibwa oli mulunzi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atuyisizza mu kitundu ekyo